mu nsi teryakufuula ky'otayagala. Byonna by'ofuuka bisinziira mu ekyo gwe kye wasalawo okufuuka. Mu nsi osobola okusalawo okuba ow'empisa, osobola okusalawo okubeera kiwagi. Mu nsi osobola okusalawo okuba omulungi, omuntu omulungi. Okubeera omuntu omulungi tekitegeeza ate kujoogebwa nnyo. Naye ate osobola okusalawo okubeera omuntu omukalubo. Naye tusalawo okubeera abagonvu kubanga bwe tubadde tukula bakadde baffe batutegeezezza nti ensi ekaluba bw'ogigondera erina engeri gy'etambula naawe, naye bw'ogikalubira ne ky'oba olowooza ky'oli kiyinza okukufuukira akayinja mu ngatto. Kale ekitugonza ne tukkakkana tikitegeeza nti abantu baba tebasobola kukaluba, baba basobola okukaluba naye mu bo bakkiriza nti tebalina kye bali. Kale teri ayinza kukufuula ky'otayagala. Gwe ampuliriza, gw'olina obuvunaanyizibwa okwefuula ekyo ky'oyagala. Olwaleero njagala twogere ku kigambo kukyukakyuka, change. Abanguyirivu batugamba nti etteeka ly'enkyukakyuka ligamba buli kintu kikyuka okujjako etteeka eryo. Everything changes apart from the law itself. Buli kintu kyonna kikyuka okujjako etteeka eryo. Nti ne wakati mu nkyukakyuka zonna ez'enjawulo etteeka lyo lisigala ligamba buli kintu kyonna kikyuka. Ate era ne mu bulamu bwaffe tukiraba nti nga bwe bukya ate si bwe buziba. Ffe kyetuva tutera okugamba betusisinkana nga bwe wali ku makya bw'oba obeera n'ekiro. Leka bwe obudde bukyuke naye tokkiriza budde kukyusa bw'otegeera na bw'olaba nsi. Newankubadde osobola okukyukakyukamu naye toteekwa kuva ku ekyo ky'okkiriza era kye wasalawo okugamba nti ky'ogenda okukola. Newankubadde bingi ebisobola okukyukamu ne mu programs nga zino ze tukola, newankubadde bingi ebisobola okubeerawo ne bireetera embeera etwetoolodde okuwalirizibwa okuva ku kino kye tukola, tetulekaayo kukola ekyo kye tukola kubanga teri kirala kye tugenda kukola. Kino kye tuba twasindikibwa okukola. Naye mu kukyukakyuka mulimu ebintu biringa bina. Omuntu okubeera ky'oyagala n'okugenda mu bulamu bw'oyagala wateekwa okubeerawo okugugumuka kw'enkyukakyuka mu ggwe. Wateekwa okubeerawo okugugumuka kw'enkyukakyuka mu ggwe. Naye mujjukire ekintu bwe kiba kijja gye tuli okutukyusa okufaanana ekyo kye twagala okubeera ne kye twakkiriza, kubanga oteekwa okufaanana ekyo ky'oyagala okufuna, oteekwa okufaanana ekyo ky'oyagala okutuukako. Bw'obeera muyizi ng'oyagala kusoma kukugukamu ebyo by'okugukamu, oteekwa okuwaayo ebiseera okkirize okukyusibwa ofaanane ekyo ky'oyagala okutuukako. Toyinza kulya school fees, toyinza butaba na mpisa ku ssomero nga gw'osinga effujjo naye ng'ate oyagala osoma omalirize, tekisoboka. Ekibi newankubadde kibeera kumpi n'ekirungi era kigezaako okuliraana ekirungi naye tekitambula na kirungi, naye kinoonya nnyo awali ekirungi ne kyagala okubeera ku mwanja awo. Naye oteekwa okumanya nti ekkubo lyange lye nayagala okukwata lye lino era n'olinywereramu. Naye kisooka okusobola okufuuka ekyo ky'oyagala. Bino byonna tusobola okubyogera wano
naye bw'otokkiriza kukangibwa kwa mwoyo gw'omunda gugugumuke okusobola okukyusa ebyo by'ozza okkiriza bye wakula olowooza nti byebyo nti byawandiikibwa mu jjinja. Obulamu obuddako bw'oba oyaayaanira tosobola kubutuukako. Oyinza okuba wakula omanyi bwe bati bwe bakola ekintu. Okusobola okufuna enkola empya era esaanidde, oteekwa okukkiriza okugugumuka okunyeenya ebisenge by'ekyo ky'okkiriza ye shock, kubanga buli nkyukakyuka lwejja ekanga. Naye ate olw'okuba tuba tusazeewo okukola ekyo kye twagala okukola, tukkiriza okuyita mu nkyukakyuka eyo, tusigale nga tutambula. Ekyokulabirako, ayagala okufuuka omuzannyi w'omupiira nnakinku, akkiriza okuva mu rutiini ey'obulamu bwe eya bulijjo, nakkiriza okunyigirizibwa okufuna shock mu bulamu bwe. Ntera okunyumya ne bannaffe bano abasirikale, batwalibwa ku training oba okutendekebwa emyezi 9, agenda okwewandiisa okugenda aba muntu wa bulijjo nga nze naawe, bo gwe bayinza okuyita civilian. Training ey'emyezi 9 esobola okukutulwamu ebitundu 3, emyezi 3 katugambe bwe tutyo. Emyezi 3 egisooka giba gya shock. Omuntu eyamanyiira okulya emmere ye n'anywayo olucupa n'abeera mu bulamu bwe ng'asaaliisa busaaliisa, bukya ku makya ng'alina okudduka kilomita zaataddukangako mu bulamu bwe, naye ng'alina okuzidduka atuuke gy'alaga ate akomewo. Emyezi egisooka 3 gibeera gya kukwata bwongo bwa muntu ono, kubukuba babukyuse okubuggyamu embeera y'okwegayaaza, okwenafuya, okwekubagiza n'okwesaasira. Myezi egisooka emeka? Era bo batugamba nti ayise mu myezi egyo aba amaze okuwangula ebiddako ababikola ki? Asobola okubisobola. N'enkyukakyuka eyo bw'eba ejja mu bulamu bwe emugugumula, n'agugumuka, azuukuka. Oyinza okuba nga obadde otambula mu nsi nga bukya n'ozuukuka n'ogenda n'okola, naye nga weebase. Kyebaba bamukuba ne bakuba omubiri ogwo, embeera egukuba ne bagukyusa, ne baguteekateeka okugussa mu mbeera egusobozesa okuyingiza ekipya. Emyezi egiddako 3 ne balyoka bamuyingizaamu ekipya, obulamu obupya obutaalimu. Naye bagenda okutuuka ku kiseera ekiyingiza obulamu obupya, ddala omubiri gwe n'obwongo bwe biba byeteefuteefu okutwala ekyo. Naye ate ekyenjawulo kye batunnyonnyola, batugamba okuwangula emyezi egisooka 3 tekiri ku maanyi ga mubiri gwo, tekiri ku kuba nti obadde wadduyiro nnyo, nedda, kiri ku nkola ya bwongo bwo. Okwaniriza n'okkiriza nti kino ekipya ekizze nkikkiriza era nkiyingidde. Mu mbeera ze tuyitamu ng'onootuuka okutuuka ku ky'oyagala, oteekwa okukkiriza nti kino kaakano ky'okutte okiyingidde, n'otokiyingira na magulu 2 gali geeyawudde. Buli ky'oyingidde okkiriza nti nkiyingidde, n'ogamba nti ngenda kufuba okukola ekyetaagisa
kasita omaliriza okugamba obwongo nti ogenda kukola ekyetaagisa, obwongo obutandikirawo okusindika obutoffaali obw'enjawulo mu mubiri gwo, okuteekateeka omubiri ogwo, gwetegekere ekyo ekiba kijja mu gwe. Teri nkyukakyuka egenda kukyusa bulamu bwo okutuusa ng'osoose n'okkiriza, conversion, n'okkiriza. Era ebigambo bino bye twogera tebikyusa okuggyako ng'omuntu akkiriza okwennyika mu bigambo ebyo bimukyuse, kwe kuyita mu myezi 3 egy'ekisirikale, olwo n'otuuka mu myezi egiddako 3 okukuzimbamu kiri ng'obwongo na buli kintu kyonna eky'omubiri gwo kyeteeseteese. Bagenda okutuuka mu gisembayo okunyweza n'okusiba ekyo kye bataddemu ng'omuntu yatereera dda mu layini. Ekibuuzo, gwe ky'oyagala okutuukako watereera mu layini? Oba bwe walunda enkoko emyezi egiyise oba emyaka egiyise 3 ne zifa wazivaako, oba bwe wavuga takisi n'otofunamu wagisuulawo. A jack of all trades but a master of none. Tosobola kukola bintu byonna 13 mu nsi. Ebintu ebyo 29 biteka okubeerako omusingi kwe bitudde, pivot, ebiwanirira bisobole okubeerawo. Naye musookenga okunoonya obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, ebirala byonna biribongerwako. Kye baali bagamba obwakabaka bwa Katonda ye pivot, okutuula ebisigadde byonna. Ekyo ekintu ekimu ekyoli n'okijjayo n'okinyweza n'okikolerera n'okkiriza okwetikka omusalaba gwakyo, okuyita mu kizikiza kyakyo, okuyita mu njuba ne mu musana gwakyo, osobole okukiggusa. Kyekyo kikusobozesa okuyita mu kiseera ekisooka, era yenteekateeka esooka ereeta shock. Mu kuleeta shock ekyokubiri ereeta obusungu, anga. Lwaki? Kubanga oba oyingidde mu mbeera gy'otaamanyiira, otandika okusoma ng'okuva obuto obwo tosomye, naye nga bakuwandiikidde ekitabo amaanyi g'obuntu kinene. Oteeka okukkiriza okugamba nti ngenda kuwangayo ebiseera ne bwe nnaasoma olupapula lumu ku peegi 380 omwaka gwina ennaku 3 meka? Laba nno Yowaana. Ku nnaku 366 bwe ziri, bw'obanga osomyeyo olupapula lumu, tosoma nnyingi. Bw'ogamba nti buli lunaku nja kusomayo lumu, lazima omwaka gugenda okuggwako ng'okikubye olukumu mutwe. Ate gwe ofunamu nnyo kubanga oba osomye olupapula lumu, kitegeeza ebyo ebiriko bikutte. Naye okusobola okwewaayo, okubeera ng'otunula ng'abalala beebase, kireeta obusungu kubanga kikyusakyusa mu nteekateeka y'obulamu bwo. Bw'ova mu kuleeta obusungu mu kufuna embeera enzibu, okkiriza, acceptance, okkiriza nti nyingidde, ekiba kibe. Ngenda kukola kino, ekiba kibe. Oba osiimiddwa oba tosiimiddwa, oba ofunye oba tofunye, oba mbeera ki. Ne bwe bagamba nti program kabagikyuse eno bagiteekeyo ku 8 ogw'ekiro, mbeerawo n'engikola n'enzirayo waka. Okkiriza nti buli ky'ogenda okukola ekyo tosazeewo okukola, mu mbeera yonna okikkiriza. Ekisembayo kubeera kweweerayo ddala mu kyo, commitment, kweweerayo ddala mu kyo. Kasita ebyo bibeerawo byonna mu kiseera ekitandika, kasita weeweerayo ddala mu kyo n'okkiriza nti nga nsisinkanye olusozi nja kuluwalampa, ndulinnye paka waggulu. Bwe sirulinnye nja kulukubamu ekituli nduyitemu, bwe sirukubemu kituli nja kulufuula ekirombe kya zaabu, Mukama Katonda nga ye mubeezi. Naye ng'okkiriza nti teri kudda mabega kubanga osisinkanye olusozi nga weewaddeyo mu kyo, awo ewabeera omukisa gwa Katonda. Buli muntu yenna awangudde
buli muntu yenna alinako waatuuse mu nsi. Mugende mwogere nabo, bajja kubagamba nti omukisa baagusisinkana mu biseera nga bamaze okusalawo nti tebakyadda mabega. Nga bamaze okusalawo nti tebakyadda mabega bwe basisinkana omukisa. Mugende mubuuze buli muntu gw'olaba alina kyatuuseeko ne kyakoze, ajja kukugamba nti waliwo akaseera we baamuteerawo akaguwa, ng'erudda eno waliyo obulamu, ng'erudda luli waliyo okufa. Okufa kitegeeza kwewaayo mu ekyo ky'okola n'okkiriza embeera yonna ejja ekwaŋŋanga naawe okujjaŋŋanga mu ngeri gy'ojjaŋŋanzeemu. Omuntu bw'atatuuka mu eyo mbeera tasobola kukyusa mulembe, tasobola kukyusa kalube luli olwo, tosobola kulukyusa. Ffe wano kati wano ng'ewaffe tuva mu nnyumba n'oyingira olujja n'ogenda mu lunyiriri n'ogenda ku mutuba n'ogenda ku ssiga n'otuuka ku kasolya. Eyo ye yali ensi, era mu butuufu ye yali badde ensi. Eyatta akasolya n'essiga teyakola binene, yatta nnyumba. Ennyumba era ndowooza mu dimansi ejja tujja kukitunuulira. Ennyumba bw'esigala ng'eri wamu nga basobola okukolera awamu, newankubadde basobola obutakkaanya, bakkiriza obutakkaanya, naye ne basalawo okutambulira mu kkubo eryo byonna nga bonna gye batunudde we wamu, ebizibu bibeera bitono nnyo ebibasanga oba ebibasisinkana ne bibakuba ekigwo. Kale mu mbeera zonna ze tuyitamu twebuuze, tuli beeteefuteefu okufuuka n'okwennyika, okuyingira twennyike, tweyoze ate tukkirize ekyo kye tuba tuyingiddemu okusobola okugenda mu maaso. Puroguramu Manya Ky'oli, manya omulimu gwo. Njagala okubeebaza abawaayo ebiseera okuwuliza puroguramu eno. Nsaba mugezeeko nga bwe musobola okuwagira abawuliriza ba puroguramu eno abaatandikira mu puroguramu zino ne bakyusa obulamu bwabwe mpola, n'ate ne batakoma kubukyusa, ne babaako ne bye bakola ebisobola okukwata ku balala. Sijja kukoma kuboogerako.